Kaakati omwami ono mukyala we Kadaama bamuyita Nakajugo yamusuulira abaana 3. Ne bw'amusindikira message n'amugamba nti mukyala tusaba otuweyoko kasente abaana bafune ekyokulya, Kadaama amuleka ku bulutiiki. Ennyumba gye basulamu landlord abawadde ennaku 3 nga bagivuddemu kubanga ababanja emyezi 3. Naye ne bw'amugamba nti mukyala munnange landlord agenda tugoba mu nnyumba tusindikireyoko kasente kale tusasule ku landlord, Kadaama amuleka ku bulutiiki. Kati omwami agamba agenda kukwata abaana abatwale mu kyalo gye bazaala Kadaama maama waabwe abalekeeyo kuba sente ezatwala Kadaama ono ku kyeyo ono omwami yazeewola mu kibiina. Kakati wuliriza nga sinnabakutuuzaako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Mulimu ebigambo omuntu byakubuulira noba byakunnyonnyola n'oseka busesi. Kadaama yenna yonna gy'oli nga bakuyita Nakajugo baawo akunoonya. Bwe wali e Uganda naye amazima gali nti abasajja nammwe muswaleeko. Mulowooza bakadaama bagendeeyo kubyeyo mmwe temusobola kubeera nga basajja ne mubeererawo famire zammwe ne mubeererawo abaana bammwe. Enewe muwulirize wamma. Kadaama ono yali e Uganda ne bbaawe era ne bazaala abaana baabwe 3. Obuvunaanyizibwa bwali bungi. Kadaama kyava agamba bbaawe munange twandibadde onoonyayo kasente mwami n'onkolera ku bintu eby'okugenda eweeru ne ngenda ne nkola. Omwami ekintu kye yakola obulungi ennyo nnyini ddala. Omwami ng'akwata sente azeewola mu kibiina ng'alyoka atandika okukola ku process ez'okutwala mukyala we Kadaama ku kyeyo. Era mukyala we Kadaama yagendera ku pulaani nga omulama kweyimusa nga bateeseteese nti Kadaama bw'anaaba atuuse eri agenda sindikiranga bbawo akasente ono azimbe akoleko bizinensi bwe bityo. Naye munnange omukyala bwe yatuuka ku kyeyo yakyuka okuva we yalinnya ennyonyi n'agenda. Omwami ono talyanga ku ssente ya mukyala we. Keriba ebbanja liri lyewola ery'omu kibiina nalyo teyamuyambako kulisasula kubanga mu kibiina yeewola akakadde kaali kamu $25,000 n'akozesaako paasipooti ya $25,000 endala ne zimuyambangako simanya kulya eyo gye babeera ku bikampuni kulya kola biki yerobuuku kino biki transipooti bwe bityo. Kadaama munnange bw'atuuka ku kyeyo ateeka okubanga yafunayoko ku bikoosi by'abawala byamugamba munnange weesonyiwa omusajja n'abaana otandike obulamu obubwo. Ekintu kyenvumirira nti ne bw'obanga oli Kadaama ng'omwami we abadde alina kale katugambe takuyisa bubi naye togendanga ku makya n'ogenda ku kyeyo ate ne weefuulira abaana bo. Kubanga omwami ono agamba nti teyalina buzibu bwonna na mukyala we, ekyali kibasumbuwa bwali bwavu nga tebalinaamu just kasente. Era ne sente ezatola mukyala we omwami ye yazitoola. Kati omwami agamba n'ekyokulya kibabula ewaka. Olumu n'agenda ne yeewola ekikomando kibalya n'abaana be 3. Ennyumba renti bamubanja emyezi 3. Landlord yamugambye amuwadde ennaku ezi 3 ku 4. Alina okubanga amaze okuggyamu ebintu bye ennyumba landlord agyetaaga oba sekyo asasule emyezi 4 bw'aba yagala kusigala mu nnyumba eno. Abaana tebasoma. Omwami ono bw'akubira mukyala we Kadaama essimu takwata. Bw'amusindikira message amuleka ku bulutiiki. Kadaama ono kye yakola tiyabulookinga mwami we, yamuleka ku standby nti buli message yonna omwami ono gy'asindika Kadaama ono agiraba. Agiraba n'agireka ku bulutiiki ye ne yeekolera ebibye. Kakati omwami ali mu maziga agamba nti yakwata akasente ke n'akassaamu. Lwaki mukyala we bw'atuuka eri n'abanga alina akasente k'akola ate amwefuulira
lwaki mukyala we amwefuulira? Lwaki? Ate nga mukyala we mu kugenda baali bateesezza bonna bonna nsonga za kwekulaakulanya. Naye okuva mukyala we bwe yagenda n'abaana tebalyanga ku yadde n'ennusu ebibiri ku ssente za maama waabwe. Tamanyi na mukazi we ssente gwazisindikira, tamanyi. Oba omukazi bwe yatuuka eyo n'afunayo bu online shopping, omanyi abakyala bano ebiseera ebisinga abagenda ku byeyo balina ebintu bye bakola. Agenda ku kyeyo eyo nga gwe bbaawe yali yakwetamwa dda, nga yanoonya engeri gyakwejjako nga yamubula. Bw'atuuka eyo ku kyeyo n'afuna guruupu n'ebikoosikosi by'abakazi abaalemererwa, ne balyoka bamussaamu Kasunda Abbas ne bamugamba weesonyiwa omusajja talina makulu, olwolwo kino kiri. Okukakana nga Kadama yeerabidde abaana be ne famire ye, ate n'afunayo online shopping. Oba okiwulira ekintu ekyo? Naye basisita bange Bakadaama, nze mbaagala nnyo nnyo era nammwe mukimanyi. Mbaagala nnyo, nammwe mukimanyi. Naye bannange mbakuutira, temukubanga famire zammwe omugongo. Ntegeeza abaana bammwe, temubakubanga omugongo. Omukyala ono ebbanga lyamaze ku kyeyo ne takubanga na ku ssimu kubuuza ku baana bali batya. Takubanga na ku ssimu kubuuza abaana bange bali batya, basoma kiki. Kubanga mu bulamu buno obw'ensi omusajja ono nsobola okumunenya ebyaddala, nsobola okumunenya. Naye kambabuulire kino, mu bulamu obw'ensi abasajja tuwasa abakazi kutuyambako ku buvunaanyizibwa. Kituufu obuvunaanyizibwa bweyina kwetikkibwa ffe basajja, naye bakyala baffe be bannamba 2 mu bulamu bwaffe. Tiwemba ninga nga alemereddwa abeerawo okumpa ku mukono. Kyesiwagira kwe kukeera ku makya n'olaba famire yo ng'ebonaabona ne weesuulirayo gwa naggamba. Tokena ku makya n'osulawo abaana bo olw'okuba olina abantu abakutekamu ebigambo. Abakazi baleekubyeyo nga baalemererwa, nga bwakulaba nga gwe oli ne bbaawo oba oluusi mwogera oluusi mukkaanya nga kijja kumunyiiza. Banaye muve ku bigambo. Abantu boogenda okudda eyo okuwuliriza ebigambo byabwe bali eri babayita bufumbo bwalema. Abamu obufumbo bwabalema lwa mpisa zaabwe embi. Ne bw'oba ng'ovudde Uganda nga mukkaanya ne bbaawo, musigale nga muli ku mulamwa. Bw'oba wuli oyagala kukola bintu bibyo, it's okay kubanga oba oli muntu mukulu weetegeerera. Naye sigala nga lisiko famire yo ogiwuliza. Kaakati omwami ono agamba nti mukyala we, omwami ono agamba yazitowereddwa, obuvunaanyizibwa bumuyinze. Ayagala kukwata abaana bano be yazaala mu Kadaama ono abatwale mu kyalo gye bazaala Kadaama maama waabwe, abatwale eyo, abaleke eyo. Tulabe maama waabwe bw'anaamanya nti abaana bano bali mu kyalo kyabwe anaakola atya, era anaabaleka ne babonaabona nga bw'abaleka nga bali naye. Anaabaleka ne babonaabona nga bw'abaleka ne babonaabona nga bali naye taata waabwe. Naye ne kano akalowoozo kakagende eri abasajja mwenna. Mukazi oba okeera ku makya n'okimanya nti agenze ebweru, tomusaba nnyo ssente. Atiisiko mugambe nfunirayo ssente za myezi 2 ntandikewo omulimu. Essente zisigadde zisigaze zikole ebyo by'oyagala. Gwe nfunirayo akasente ntandike omulimu, kubanga ebiseera ebisinga abakyala bano bwe baba bagenda ebweru, financially babbaaba bwe baba tebayimiridde, baba tebali stable bulungi financially. Ebyenfuna bye biba biyuugayuugamu nga bitagala. Kakati kiba kirungi nnyo taata w'abaana bo n'omusikako ku mukono, ne bw'oba togenda kuddamu kumwagala. Ekintu kino oba okikola oba tokikolera, ekintu kino oba okikola naye oba tokikolera mwami yekka, oba okikolera n'abaana bo. Nti osobola okeera ku makya n'ogamba abaana nti taata wammwe namuwa ssente akole bizinesi bweti ne bweti, ssente oluusi yazirya buli naye nga nze nazimuwa. Gw'oba wejjeeko kiri eri nti omwami simubeereddeewo ng'ali eyo, kubanga
tukirize tugaane abaami bano bwe muba mugenze ebweru bo baba bakimanyi nti mufuna ssente empitirivu bo baba bakimanyi kubanga ne bwakimanya nti ofuna emitwalo 9 egyo emitwalo 9 gyonna ng'ozitereka oluusi oguzeemu akapoloti oluusi okozeemu ebintu eyo wa yajja kulowooza nti ofuna ssente ki ofuna ssente nnyingi kati gwe bawulira nti oyagala kukaatinga connection na mwami wo n'abaana bo mufunireyo ssente za myezi egi 2 oba 3 ku ssente z'okola mweko milioni 2 oba 2.5 atandikewo akalimu omanye nti ne bw'anaakera ku makya okubaako ebigambo byayogera ng'ojja kuba wamuvaako nga wamuggyako omukono nga talina kigambo kyagenda kwogera kigenda kukuluma nti omukyala teyakola bw'ati yeerere tiyakola bw'ati oba okitegera ekintu ekyo kakati gwe naawe taata w'abaana bano ogamba otya nti ogenda kukwata abaana obatwale obaleke ewa maama waabwe kiri kika kyabwe sigaana nze wanyinyonnyoddemukko ku nsonga zo naye nze nakugambye nti tosobola kukera ku makya n'okwata abaana ate obatwale ogenda kukola kyeno mu kibuga okwata abaana ate obasuula eri ewa maama waabwe taata asigala taata naye abakyala kino njagala mukiwulire era mukimanye abaami abasinga obungi temubasiima naye abaami babeerawo nnyo mu bulamu bwammwe bakyala baabwe bw'oba ng'olina eddaala ly'osituseemukko kiba kirungi nnyo n'obeererawo taata w'abaana bo mu katono teweetaaga mukolera bingi funayo akasente akatini okamuwe omugambe ziizo oba ozirya oba ozinywa gw'omanyi oba ozizinamu bakazi gw'omanyi sole oba ozikyakalamu bakazi gw'omanyi naye nga gw'ozimuwadde gw'okera ku makya n'omuwa n'omugamba kati nze nkutadde nkuggyeko omukono kati ebizigadde byaba agenda okukola gwe biba tebikukwatako aba tagenda kuddamu kukusumbuwa na kukutawaanya gwoba wamuggyako ddaki omukono oba okitegera ekintu ekyo so n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu nsinzidde eno nina akafo video njikoledde outdoor nenga mbaagala nnyo mwenna bankuba kyeyo bakadaama mwenna sisosodde mukimanyi CEO ne bakadaama tuli tuti tetuteŋŋana nze wange kadaama tasobya nze wange kadaama tasobya kitegera ekintu kyo naye nga mbaagala nnyo mwenna omukama katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba